Tusanyuse nnyo mbala bakwano bange mwenna. Amanya ulako mukulu ayiseemu nze nyanjule bakwano bange abalala olwa tuzenga gganga wano. Amanya mpitibwa Joseph Mayanja. Lyaka miliyoni mwali mwe muli mpita baze sikere ngakulu nenga nti ngenda kula aka miliyoni mujjale mulala. So nsanyuse nnyo mbala omulundi omulala okijja mu lujja lwa bajjajjange Daudi Najukiranga n'abalala abeebase tuva okusabira olwaleero. Kyasanyu nnyo okuddamu bbala kwa twali tumanyi nti no tuyinza okuba nga tetulina mikwano bangi nga mmwe naye mwekubiriko mu ngalo kubanga soda ate okutuuka wano tukwatagana tusabire. Ntwala okwebaza kwange Father Lukwago muzungu mukwano gwange nnyo. Ntwala okwebaza ne church yaffe nanga muzze okukola ki okulaba tutusabira abagenzi bano. Nebaza Muzeyi Mayanja senior awamu ne mukyalo ne basenga mwenna ne baganda baffe bakoze enteekateeka ennungi ng'eno. Sirina bingi bya nnyo nebaza kansukera sinagenda waddagala Mayanja n'owizo nsuke nebaze muganda wange Manisuru Saha King Saha we balekutiriga lugendo nakwera muganda waffe. Ntwala omusooka okwebaza King Michael baganda fano mulaba twasinkanaeyo mu nsi gye tutambulira nga tunonya ensimbi ate tufuuka ba Luganda nnyo. Nebazaalaga pipi ne bayimbi bannange Silver Besengerawo Kabalaasi Destroyer mwenna abayimbi abazze bano embeebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala. Kati ndowooza naye bakaita ate akazina mu Luganda si bwe mulereetu badde nsaba naye nkaweereza omulala kubanga nakayimbiso obumu bajja kunooma bano. So tandikiriwa Mr. Douglas Mayanja. Simanyi kwogera nnyo manyi kuyimba naye nga njagala okubeera nze mwena baganda baffe abazze tuludde ffenna we deserve this. Sijja kwogera nnyo webale Faaza webale Daddy webale Senga webale Fiina muli bangi nnyo. Sijja kulaba kuba tulina okufuna omukisa tumale tugende wali ku bisaniya sijja kubalwisa. Baganda baffe ab'emikwano ab'eŋŋanda mwenna abatindiza eŋŋendo ne mujja tusabire wamu kyamaanyi nnyo nnyo nnyo. Twebaza Faaza akulembedde okusaba kuno ne bazadde baffe okuba nti mukunze n'obuvunaanyizibwa ne mulaba nga tusobola okuba nga tugenda mu maaso. Mwebale kutwagala mwebalire ddala era obubaka obulala bwe bawadde mukulu Joseph aŋŋambye ngenda bubagamba kazindaalo bakyali bange bwe twazze si kinene ekereziya yaffe mwe tusabira ate naffe mwe batusabirira ne baganda ffe mwe basabirira. So ate era owakabina akanene tafa miggo. So n'olw'embeera eyo tujja kwekunga nga bwe tuli kapo kali kenyini kabawadde Mr. Mayanja buli mwaka katono kalina mu busobozi bwe tujja kasondako tulabe nga tukwata ku kizibu ekyo era tweyanziza nnyo tweyanziza. Basebo ne banyabo mwebale kuŋŋaana olunaku olwaleero okusabira muyimbi munnaffe muganda waffe AK47 amanya bapita Mugwanya Michael naye ng'aganoonya ensimbi mpitibwa King Michael. Ffenno tuli ba Luganda olwaddala nga muvudde ku Luganda olw'okuyimba kamiliyoni ekyo kimanyi maama ne taata mukimanyi tuli ba Luganda era tubeerawo mu buzibu ne tubeerawo ne mu kusanyuka. Nammwe mwennyini mwebale tubeererawo nga naffe bwe tukola ki. Kamiliyoni ndi musanyufu nnyo okuba nti okuva we twava mu kuziika wano era ate lwenkomyewo. Ndi musanyufu nnyo nti ngenda kulaba ku muyimbi munnange otegeera nange omutima gubeere nga guli wamu okulaba nti tetumusuuliridde. So mwebale nnyo mwebale ddala naddala mwe ababeera kuno ku kyalo kubanga ekimanyi mwe mulina time nene nnyo ate ebange mulambulako si bwe kiri. So mwebale nnyo ekyo kitegeeza nti mulina omukwano mungi nnyo gye tuli ate naffe tulina omukwano mungi nnyo gye muli. Kyobalaba twayimba kano akayimba ne message ke bayita nina omukwano. Tuli mikwano gyammwe nammwe muli mikwano gyaffe si bwe kiri. Mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne banyabo. Abooluganda Mukama mulungi.
Kiseera kyonna Mukama aba mulungi mu buli mbeera. Tusigala tumutendereza, ekitiibwa kye ne kimuddira. Sirina bingi bye ngenda kwogera. Tuzze kusabira muganda waffe akabanga kabadde kanene katambudde. Tetwebaza Chamelone kutuleera mu music kubanga ffe yatuleeta ate naffe okumanya family eno. So tumwebaza nnyo okukuuma oluganda olwo n'atatusembera bbali era we tulita ebbanga lyonna. Bannange nsanyuse nnyo okufuna mukisa guno, naye nze ndi munnasingo. Ab'e Kampala mwekubire ku ngalo bannange, mwebale nnyo okujja kutuukiriza omulama guno okusabira muganda waffe. Bannange mpangalidde mu kibuga e Kampala eyo ne baganda bange bano ebbanga ddene famire. Muganda wange Chamelone yampa omukisa okumusemberera emyaka mingi emabega, nembanga nange mbeera omu ku famire eno okubanga nsembezebwa okubanga mbeerawo mu bifaayo. Era ntwala omukisa guno okwebaza taata ne maama okubanga we mulinnya ebbanga lyonna okubanga mutukungiriza. Taata Mayanja ne maama Mayanja tubeebaza nnyo. Nze Katumba Paulo Kiwanuka, amanya ag'obuyimbi Rwagappimpe Kibamba, munnasingo. Yo. Baganda bange father betambula nabo nange bano betambuza ekitambiro. Nejuzi twakirimu omugwanga mujje nga nange ndi mu kuyisaamu ku ndiga zange nga bwomanyi. So bebaza nnyo bakwano bange nakino nja kiyisaawo tubale tujja wano ne ngamba bakwano bange nti eno gye tusibuka ne tugomya amawanga. Eno bwe buva bwaffe. Bwonengera nga ndi Canada, ndi Australia, tuli America, tuli Japan, gwena tutalayo. Tanto tujjudde face baddugavu ne tubeere ntulaba abazungu mulimu abaddugavu nga basatu. Naye kyamaanyi nnyo nje abajjajjaffe abagala bidyo tubaweereze ku bugalo ku lwansonga naffe gituva wano tuli babi. Akensuso nja kwebaza bannamawulire bakwano bange. Mwebale nnyo okutwagala ku lwansonga nti amawulire gali buli wamu. Naye olamusodo okujja naffe kitegeeza nga mu muzo gatta omulimu gwaffe, omulimu gwammwe ku kigereerwa kyaffe ekyokusabira baganda baffe. Nina omukulu gwe mbadde neerabidde musajja naye ssebo nange naye omumpimpi. Ali eyo naye mumbaga amaga akyambuze. Melody walize n'otubuuliza ku bantu bano kuba naawe oli muganda wa AK47. Ssebo abantu balyagadde nnyo okulya ku kigambo ekyo Melody. Okay, no problem. Bambi mwebale nnyo, mwebale ddala mbadde nsaba akaziddala onkazeeyo mu bakulu ku lwansonga nawe mu lujja luno nsigala ndi mwana. Lwakuba omwana bwe tujja wano ate daddi bye yalikoze byayagala tukole. Naye omanyi lwaki? Abava ennume tebavaaki. Mwebale nnyo bali ddala bakwano bange. Sebo n'ettiimu yo tweyanziza nnyo tweyanzeege mu kiseera kino katufune okwogera kw'omukulu ebigambo bye bisembera ate ekitiibwa kibe kya paatiri ky'amaana ekyaluberere ayi Mukama ow'ekimulekisa kwawo
tenga rasanyu lwetu